nafumbirwa muganda wange olw'empapula era nze bwe ndaba omuntu yenna azannyira ku mpapula era bwe ndaba omuntu atyoboola ekitiibwa ky'empapula mpulira njagala na kumutta bussi. Eddie Mizaya buulira bannayuganda bawe bankuba byeyo ababeera e Bulaaya abantu abasobodde okufuna empapula zaabwe nti teri kintu kya bbeeyi nga butuuze bw'e Bulaaya. Nze mbeera mu nsi ya Japan naye muganda wange maama wange ne taata waffe y'omu gwe nafumbirwa olw'okubanga empapula. Muganda wange ye yasooka okugenda e Japan nze nandeka e Uganda ne baganda bange era bwe yatuuka eyo yalwayokko n'atoba Katonda n'amuyamba n'afuna empapula. Yamalayo emyaka 10. Bwe yafuna empapula n'ayagala okusitula famire era nze nampitanga girlfriend we era bwe yampitanga girlfriend we bampa visa ne ŋŋenda ne ntuuka e Japan. Bwe natuuka e Japan bampa visa yali ya myezi 3. Emyezi 3 bwe gyali ginaatera okuggwako brother wange ono n'agenda mu migration n'abagamba ayagala okuextendinga visa yange. Jjukira bo mu system bamanyi nti ndi girlfriend we era bwe yabagamba ekyo ne bamugamba nti okay bw'abeera nga girlfriend wo tewali mutawaana tujja gye extendinga era ne bannyongerayo emyezi 3. Ekyavaamu wa brother wange n'agenda n'abagamba musabira empapula tubeere ffenna kubanga ebbanga lye mmaze naye wano kati mmumanyidde sikyasobola kubeera nzekka. Era ne bamugamba nti nno tumuwa probation ne bampa probation ya mwaka gumu n'ekitundu. Visa bampa ya mwaka gumu n'ekitundu. Wera tutambula nga betunoonya engeri ey'okufunamu empapula. Empapula ezo zaabula era mu bbanga ero nali nfuniddemu boyfriend wange naye ebbanga bwe lali linaatera okuggwako omwaka gumu n'ekitundu brother wange nga tetukyalina option yonna n'addayo n'abagamba nti nno njagala mukazi wange mbeere naye era mmusabira tubeere naye saagala bamuwe visa yagundi wabula njagala bamuwe permanent kuba njagala kubeera naye tukole famire. Abasajja ne bamugamba nti ky'olina okukola kiri kimu kasita olina girlfriend wo ffe obukakafu bwe tulina buli bumu ekisooka temuli bafumbo nti mwewasa. Ekyokubiri twagala ekintu kimu bwe munaaba nga muzadde omwana oyo mujja muleeta wano tumuggyeko omusaayi bwe gunaabera nga gwegwo omukyalawo ajja kukkirizibwa okubeera naawe. Era ne bongerako ne bagamba nti Abafirika bangi nnyo abajja wano ne balimbalimba era kaakati ekintu ekyo twakiteekawo nga tteeka. Edi amagezi gaatwesiba bwe twadda eka kyokka jjukira nina boyfriend wange twatuula nze boyfriend wange ne brother wange ewaka ne tukola ka meeting kaffe nga twebuuza tukoze tutya. Jjukira boyfriend wange naye yali talina mpapula naye munnayuganda naye ng'ali mu byakweyiiya. Twakkiriziganya ffenna nti mu butuufu brother wange anfunyise olubuto bibeere byakyama kasita yali tajja kufa nange nali sijja kufa. Amazima gali nti ne tutandika okwegatta ng'ekigendero kya kufuna lubuto era waayita mbale ne nfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto brother wange n'addayo n'abagamba mukyala wange alina olubuto biki alina stress biki ne bampita era ne ntwala n'empapula kwenywera eddagala nga kituufu ndi lubuto. Ne bamugamba nti amala kuzaala. Bwe nazaala omwana ono ne tumutwalayo ne bamukebera DNA nga ziri 100/100 era wenjogerera ne bampa empapula zange naye nga mmaze okuzaala kyatwala ebbanga eddala lya myaka 3 n'olwo nga bampa probation nga eri endless naye ne baŋŋamba nti no mu bbanga lya myaka 3 bajja kumpa empapula zaabwe era nakati essaawa zino wenjogerera nina akatabo k'e Japan. So Eddie Mizaya buulira bannayuganda abazannyira mu kigambo ky'empapula
mbu nze nkinyiize era mpulira njagala nakubatta busi. Kaakati omukyalo ono balino alina bino bigambo byange. Omukyalo ono alina omwana mu brother we. Brother we musajja yasoma n'omukyalo ono yasoma. Bonna balina degree, maama ne taata y'omu. Beeyagala nga buli muntu ali ku mission era balina omwana. Oba kitegeera? Naye obuzibu obuliwo buli obuzibu bumu nti kaakati awulirira ddala talina kyakikolera. Yayagalira ddala brother we, awulira alina laavu ya muganda we, kubanga agamba mbuno takyalina kyakweka. Beekuba era buli muntu amanyi munne. Takyalina kyakweka. Era muli agamba nti kaakati ate alaba ne ssente za brother we z'abadde akoze ate okuziteekamu omuntu omulala azitwale. Kyokka ate nga ne brother we naye takirinaamu mutawaana. Era wenjogerera kati bafumbo beewasa maama taata y'omu baakulira wamu bonna bayigirize bonna balina amadiguli. Kati gwe munnayuganda ali eyo oyinza okuwulira nga firimu era nange omukyalo ono yabadde annyumiza kwegamba naŋŋaŋŋadde neŋgamba naye ate sisobola kuteekako ddoboozi lino kuba abantu abali e Uganda abafamire y'emikwano gye beyasoma nabo bonna bamumanyi. Oba kitegeera? Era wenjogerera balina kati abaana abawerako abasukka mu omu. Sijja babuulira nnamba y'abaana abo. Kaakati eggwe awuliriza ekintu ekyo kirimu otya era okifumiitiriza otya singa obadde ggwe waali kizannye otya. Nze nga Edimizaya ekintu kino singa kibadde ku nze nandikikoze bwe nti sandikkiriza ekituufu kyekyo. Era omukyalo namugambye nti wakola ensobi okukkiriza okwebaka naye omulundi ogusooka. Yakolera ddala ensobi. Omanyi nze okuva edda nakkiriza mu bwongo bwange mbu buli kintu kye njagala nsobola okukifuna nga siina dda tena gwenzannye. Kubanga bwe ntunuulira background yange gye nvaamu mu bataata bannange famire yange ennaku ebyaddala, bwe ntunuulira famire yange ey'amaama ebukojja bo bali yadde kubanga era bye bankuza. Oba kitegeera? Naye buli step yonna gye ntuuseeko mu bulamu ngyetuusizzaako nzekka kusiba mutima neŋŋamba ntomedde ngenze kusaba mulimu nongoba leero enkya nenkomawo nongoba nenkomawo paka lwe bagumpa. Era namaliriza nga nfunye buli mulimu gwe nalinga neegomba kuba neegombako okukola ku TV nengufuna, neegomba okukola ku leediyo nenkola ku leediyo eziwerako, neegomba okuyimba nenkola studio era nennyimba, neegomba okuyiga okukola editing wa videos nembyeyigiriza, neeyigiriza okubeera producer okuba ebivuga n'okuproducinga omuyimbi audio nembyeyigiriza neneerwanako paka kati ndi Bulaaya. Famire yange yonna abaana bange bali Bulaaya gye mbazaalidde naye nga temuliimu ddate. Nejjukira bangi nnyo bali mu nsi zino ez'Ebulaaya bangi nnyo batuuka ku bigendererwa byabwe nga bamaze kuzannya ddate. Basse bantu, babbye, beebase ku bakadde, simanyi babasizza abantu abateetaagisa. Kati ono wuuno yamala kwebaka na brother we. Oba kitegedde alyoka afuna empapula. Naye ekibi kijja kubawerekera. Kambabuulire abaana abo be musinga okusinkana mu makubo abatambula amalusu nga gayiika oba oluba lugize luti agira amaaso gonna gageze gati. Abaana abo saagala mulowooze nti kiva ku ki? Kiva ku genes. Eggwe maama ne taata genes zezimu muli ba Luganda. Abantu abo batera okuzaala abaana abatategeera bulungi. Abantu abo batera okuzaala abaana abakambwe ennyo. Abantu abo batera okuzaala abaana abaliko ennyo obukosefu. Oba kitegeera? Naye good enough ono abaana be bonna balamu. Mujja kuŋŋamba Edi nga e Uganda waliyo amawanga ageewasa nange ngawulira gye gali. Naye tebeewasa nti mwana wa maama mwana wa taata. Beewasa nti ono cousin, mwana wa uncle, mwana wa ssenga. Oba kitegedde? Mwana wa gundi naye nga bali mu famire y'emu. Beba abeewasa. Era ekyo kisoboka. Abantu bangi nnyo beewasa mu nsi muno. Ne lwakuba nze Edimizaya ebyo sibikola. So bannayuganda mbeegayiridde ffenna
buli muntu asobola okufuna ekyo kyayagala singa wekkiririzaamu n'omanya nti edimiza yakyafuna nkisobola. Bw'abeera nga edimiza yava mu famire ennaku ennyo asobola okufuna kyayagala. Lwaki ate nze eyasobola n'okufuna omukisa n'asoma? Kuba omukyala wuno alina diguri, omusajja alina diguri. Kitegeeza akazannyo brother ke yayitamu okufuna empapula ze Japan noono omukyala yali asobola okukayitamu, naye mulimu abantu abatalina bugumiikiriza. N'atuuka e Bulaaya n'ayagala abeereyo emyaka 2 afune empapula. N'atuuka e Bulaaya bw'awulira nti Eddie yafuna empapula mu mwezi gumu 2 n'oli n'ayagala akikole. Ekitali kituufu, kubanga buli muntu yenna Katonda yamuwa omukisa gugwe. Buli muntu yenna Katonda yamuwa amagezi gage. Oba okitegeera, naye temukola bintu bya kisiru. Abantu bangi nnyo e Uganda bakola empapula ne bayita abaana baabwe. Oli n'agamba nti mpita boyfriend wange, nga maama we y'ayita mutabani we, naye ng'amuyise amwambazza ekyambalo nti boyfriend wange. Era abamu bamanyira okugenda ne bakolakola emikolo mu baddiisi egy'ekifuula nnenge, basobole okulaga ki nga maama ayita mutabani we n'amuyita nga boyfriend we, basobole okumukkiriza okujja, basobole omuwa empapula. Era mulaba bataata bayita abaana baabwe n'amuyita nga girlfriend we. Oba kitegeera, oli ayita muganda we n'amuyita nga mukazi we oba nga baawe, naye nga ate baaluganda. Ebintu ebyo bibeera ddati bw'okikkiriza mu bwongo obwo nti ke kazannyo k'oyagala oyitemu, era Katonda kajja okukuwa. Naye bw'okitwala mu bwongo nti nedda, ajja kujja, njagala kuyita abaana bange mu kkubo bwe riti, bajja kujja. Kuba abantu bangi nnyo bayisa abaana baabwe ne bajja. Oba kitegeera, nze Eddie Mizaya si buli muntu nti nno bano abantu betuyita ne bajja wano sijja kukugamba nti no mbayita nga bafamire yange. Ku lwange nedda, bajjira mu makubo malala. Naye olw'okuba nnina okukkiriza nti nsobola okukikola, era ne nkikola ne kiyitawo. So mbeegayiridde mugoberere amakubo amatuufu. Mbeegayiridde tolya bbi ng'omanyi nti tolina kumulya, wabula njagala olye bbi nga mu butuufu omanyi gw'olina okulya. Mbeegayiridde muyige okubeera persistent, muyige okubeera abagumiikiriza. I tell you, mujja kuwangula. Naye bino ebintu bye muzannya eby'amangu kagwirawo. Njagala mu bwangu, nze njagala emyaka 2 mbere nga nzimbye kalina. Beebo era bw'olaba baggwera mu makomera, beebo bw'olaba bakola ebitasaana kati ng'ono. Bangi beebase ne maama, bangi beebase ne bazadde baabwe, abawala n'abalenzi, bangi beebase ne baganda baabwe. Kati ono yamuzaalamu omwana n'abanyumizaako. Waliwo omukyala looya Kampala, nga looya ali prominent, nga yafumbirwa mutabani we, yazaala abaana mu mutabani we, naye nga looya ali prominent, mukyala ali Kampala eyo. Abantu bangi bakola ddati ku lw'okuba nga baagala ebintu by'amangu. Oli n'akwata omwana we n'amusaddaaka, n'atamanya nti bw'okola ABCD ojja kuba olina ennyukuta 4, ojja kuweza 5. Yayagala olumundi gumu atandikire kawumbi. Beebo bwe mulaba abavubuka bafudde siriimu, beebo bwe mulaba abavubuka baggweredde mu makomera, babakubbye amasasi, babatemudde kubanga babbye, babakwatidde mu bubbi, engaba n'egaanye. Eddie Mizaya mutabani wa Alice Nakakande, naye kyannaku nti taata y'omu, maama y'omu, ne mwewasa, ne mwezalamu abaana, kyokka ate nga mwasoma. Taata Jaden, taata Virima, agataliiko sino.